Nga twolekera ekitundu ekyokusatu ekya Love Story ya Sister, nsaba onjazike ku maaso go n'amatu. Nsaba olisooka olabe ka vidiyo kano. Oyinza obutabitegeera, ogenda kubitegeera mu Love Story eno. Kankutwale mu kitundu ekyokusatu. Munnaye Mr. Mo, anti nakomye bagamba omusajja ow'ekirevu. Amasannyalaze gadde gagenze. Manyika wifi bwe kaba nga kwe kali kakolera ku masannyalaze. Munnange omusajja ow'ekirevu oyo, musajja mukulu, 60 years plus. Kati ziba ziri ssaawa za lunch awo namuyitirako. Nga ndaba nga fukamira nsi nga mukuza nga muyitako. Kati ngenda okukomawo namusanga alya. Nange nga ngamba yangu tulyeko nze kanzije. Kati mbanga amuyitako we but like nga one step. Nangamba gundi sookojje. Nzire emabega. Nga nfukamira. Ekitiibwa kyempa omukulu oli bannange. Munnange ensi eno abaana b'abasajja kiki. Ng'omusajja akwata kati yali akutte akapapula ng'ataddemu essente emitwalo 2 kanooti ak'emitwalo 2 ng'akazingidde mu kipapula ekyo ng'awandiiseko ennamba ye y'essimu n'ekigambo wano wansi kubiraako mukwano. Munnange saamanya nti nno kuba bwe yali ankwasa bw'ati kati yaleeta omukono ng'andaga alina kyampa nange neteekayo omukono. Kati kuteekayo omukono akwasa akapapula ate era n'antakusaako akagalo ke akamu kibatuba nemwesikako naye akapapula odi nali mmaze okukakwata. Nga ngamba genda gonywemu kasooda nga neyanziza nesika omangu n'entambula. Kati mba nakatambula kati ngira akapapula ndabe nga mmanyi oba nteereddemu munnange 10 ngende ngulayo ka Fanta nyweko kubanga baneenayo olubuto lw'omuwala nga nywe ngala Fanta baneenanywa Fanta nze naye manyi omwana agenda muzala wa Orange. Munnange ngenda okusumulanga akapapula ka ssimu kuli munnange simanyi gye najja obusungu nenzira emabega ne mukuba akapapula ke n'anfoopa nawe okubako najjamu ekitiibwa oyo omusajja saddamu murespectinga nga mpulira bubi. Ekyamazima ssente ezo nali nzeetaaga ne situation gye twali mujjukira ndi lubuto. Omukulu simanyi na gyali ye nno nze nno ŋŋaana bya kunkwana. Ye yali eri mukulu akyakala okulututula. Omwana w'omusajja oli yali mwenzi. Bannange bwe baba nga abasajja bonna benzi. Banenze Mukama yali yampa oli nga yamumpeesa 2. Naye ate nga tosobola mmukwata kubanga omusajja wange teyasulako wabweru. Lweyasula okesigala teyasulako wabweru but lweyasulanga wabweru ng'alina okuttayo omuntu. So nga kweganga tusobola kubeera awo nti oba ng'akomawo mu budde naye ng'afuna obudde bwe mwakolera buli kimu. Nagenda nga kulaba empale ezipulenzooza tezitegerekeka nga bulanze siddamu zooza n'endikaako. Naawe kati awo katuzeeko ne tubeera mu embeera. So then wenatuuka okuzaala ne ngenda ewaka era nazaalira waka. Saazaalira waka but on my ewaffe ku side y'ewaffe. Gye nagenda daddy nantwala mu ddwaliro nzaala omwana wange ebiggwa. Kati era ng'olumala okutereera mukyala ng'azirayo ew'omwami. Munnange kati Mukama ng'atuyamba awo nafuna n'omulimu bwe namala okuzaala omwana wange namulekera maama nga wa mwezi gumu nengenda nefuna omulimu nentandika okukola eyo mu kibuga netandika okubulamu nebikyukako netuvaawo naawo netufuna ennyumba kati olwo nga tuzzeemu okubeera famire naye nga omwana wange omuwala ali ne mami wange omulenzi ali ne granny we. So
munnange kati wetwadde awo nasangawo omukyala omwana tulinga ba agents era kati namusanga alina akaana bambi kati akaana ke nga kawala naye nga kali mu age eya mutabani wange like awo nga 4 years kati bannange nga balina ennaku kati awo wembuseemuko nabwaddamuko ne bubanga obuterera ano naddamu nafuna omulimu netutambuza obulamu naye nga bulwagenda okukola akomawo buli lwadde waka ne bwaba tafunye ssente afuna ssente ezigula amata n'omugaati bannange nga byantama naye kati bambi neighbor gwe nasangawo situation gye yalimu ne musembeza nafuka mukwano gwange I friended her ne tubanga n'abaluganda era awo nga bamanyi nga tuli baluganda era ng'akeera ku makya kyaya munywa wange lunch era nze nga nfumba mmere nga manyi family yagejja kati jjukira mutabani wange yajjanga ku weekend naddayo kati wamakkiriza nkwebaza okwekuumira ku mutala guno zibeera love stories bulamu bw'abantu obutaawukana n'ebyo bye tusisinkana mu lugendo olw'obulamu omubeera abantu omubeera love omubeera emirimu n'ebifaananako bwe bityo. Dembelio Properties and Associates twagala okutegeeza ku estate yaffe eri e Bulamojjeza ku Lwemityana ne zibeera kilomita 2 okuva ku Chorus okutwa ku estate kuliko amazzi kuliko amasannyalaze 5 ku 10 y'ekyapa ku $13 ye government $13 ku screen. Ogenda kubanga ufune namba ezo oyogerezaganye ne Dembelio Properties and Associates Madam Nancha Beatrice akulindiridde okuwa obuweereza bwonna obw'ekikugu kasita bubanga bwekuusa ku ttaka. Omwami wange ng'alina ebbuba wabula nze kye nasooka okumanya mu nsi muno buli lwolaba omuntu ng'alina ebbuba eriri extra ebbuba eryo wabaayo ekiri emabega waakyo nze sina kulowooza wabula bwe kiri nti aba alowooza byakola you can do it kati nze jjukira ze siri mwenzi kati ate ye yali mwenzi to the finest bannange oli omusajja nga ngobako buli omu siba na mukwano nga nze ne bweŋŋamba nti ŋŋenda waka ewaffe eva ŋŋenda tuyombye kati munnange tulimu eyo situation kati nfuna olubuto nali mmira nali ndi ku family mmira obwoki bwange mmira obu kati jjukira family n'engeri byekolakola abakazi kati awo kati nalowooza oba nfunye olubuto namugamba mule sikyetegeera nga ndowooza naye amanyi nfunye olubuto kubanga ng'oli kyaliye ye mirembe gye nga bwe mba siri lubuto nina okubanga nnyo nga lyemirembe gye nga nina ekinkipinga bize neffe boolabanga abatulaba bannange batwegombesa naye nga gwe tomanyi bibeera mu nnyumba ffe nga naye tuba twasuze tuyomba nfulumawo netera ku smile eri eya bugembe bannange nensmile nga you cannot know kubanga nze obulamu bwange saagala kuswala kale nkipinga nnyo kubanga abantu tebandabira mu kifaananyi kirala saagala kunswaza oba nze siswaza na muntu nze siswaza era newooza nga omuntu oba nampa ejjambo wadde simumanye kano yes atamanyi ayinza ogamba nina attitude naye oli wakuwera oba kahayi kitegeeza abaakumanya oba nga akwefaananyiriza basobola kuswaza era nkuddamu kati munnange bwe yalowooza nti nfunye olubuto kumbe zaali famire ekituufu nange nali ndowooza nfunye olubuto wabula kyesaabagambyeko emabega we nali nga nfunye olubuto saga yange nga nfunye olubuto olwasooka mami wange bwe yali ajja okwogera nange kubanga ye omuntu omu eyambuuza yangamba wabula bw'oba osazeewo okuzaala mwana wange zaala lumu omale olabe obulamu ekiddako kati bwe nafuna olubuto kati olwedde manyi ndina musajja naye waka waffe bakimanyi ndina musajja nze nga munaye kati nzirayo awo mukulu amanyi ndi lubuto nange kennyini manyi ndi lubuto naye ng'oli omwami wemba ŋŋenda ewaffe tayagala nnyo
aninga neyompulira omutima gunnuma ate ng'oli omusajja ali ansupuresinga oli gayi nga akeera kumakya nga omanyi buli muntu abeerako ekibi n'ekirungi oli omusajja yali mwezi naye ng'ate obulamu obwa bulijjo obulala ng'ali fine era nga bwetusanga mu biseera byaffe eby'eddembe oyinza n'okugamba oba bano si bafumbo ba Luganda nkabeera woona lwasibye woona nyambako nze nga sikima mazzi ate nga taapu yatubeerangaawo maaso mu lujja mwennyini nze nga situla kidomola sooza ngoye bwe twabeeranga mu bulamu bwaffe obulungi however much kale down falls zajjangamu ne bitukwatangamu naye nga bwe twabeeranga mu mbeera eyali eyaffe teyabanga nnungi nnyo but we were happy naye ng'omwana w'omusajja oli lwakwanye kati nze nalina mmoto nze sibelivinga bwe mpa ndi mu relationship si wa attention muntu mulala kuŋŋamba kintu kyonna about my relationship azini bawona musanze negundi saagala stress nze until now kyesirabye tekinnuma kyobamba nze nyindo zange siziteekawo zitagenda sinonooza era ng'agezako okukiŋŋamba zijjawo ne mugamba gono yaŋŋambye bwati ne bwati ng'ekiŋŋambisawo ekityo nga mba nkimanya gyagenda mugambe lwaki wagambye mukazi wange bwoti so kati ŋŋamba mbala ogwo olugambo era nga nze bagamba tetulisobola mugamba naye ng'oli omukulu ayagala bakazi b'abakwano be bonna kugamba nga ye oba be bagamba abatayisa sikaati kati munaye mugamba munaye njagala genda kulaba ku maama wange ng'omusajja ŋŋaano kati mubutuufu nawulira nga mpulira njagala genda kubeerako waka nga nkubira mami wange nga mugamba mami nze njagala onkubira essimu ku ssaawa weeziti nga nkimanyiza essaawa aba akomyewo ku mulimu abaawe waka ogambe nti ompita byampaka wadde tompita mukazi wattu naye teyagaana ng'akuba ssimu kati nga ŋŋenda naye ng'oli bw'ositukawo tekugenda ewaka ewammwe akubuuza okomawo ddi bw'obeera eri bisaawa bakubisimu oli ludda oli waka bannange oli omusajja kale ng'alina enfuga gy'afugamu teyaba nga tosobola kino tusinga nti aba akufuga kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba nga tuli mu mukwano tetutera nnyo okulaba obuntuntu obwo obutinisi tutera kubulaba oli omusajja nga wobeera oli waka kuba ekijja empulire tekako pulenda mpulire gitekeko ntegere nti oli waka banaye nga nfuga nga negye ngenza ofuna emirembe sigifuna naye finally we yawulira essimu ya mami nga nzikiriza nga ŋŋenda nebeera ennaku zange 2-3 ngambe kwanze wembeera ewaka bampembejja buli kimu kinsanga omubange jjukira eri wammwe nawe oba mwana munange kati laba wemba nga nkomawo infact nalina mu takisi nga nkomawo ekiiba nekinkuba ekiiba bwe kyankuba omwana w'omusajja oyo yayimirira mu maaso gange naŋŋamba bwenabadde ngenze kujjamu lubuto lwe olutaalimu jjukira nange nali simenti elulimu just nga family omanyi complications zibaawo yaŋŋamba mbu neekobanye ne maama wange okukola ki okujjamu olubuto bannange ekintu kyanto kyalinga ekyo nemugamba onsibakota ekiti nemugamba nange mbadde mmanyikiribwa ekito nemuga kirabika buki nengendako mu ddwaliro omusawo naŋŋamba engeri kuba omusawo yambuuza olina famire erina gyokosa nga ya milau pills naŋŋamba kisoboka kirabika bibaawo gundi famire zibikola ng'omusajja awulira kati ebiseera ebyo nalira saaluuni nalina saaluuni eyo emyayo nja kubulira wenajja njifune wano wenagendera ewaka there's something happen ekyatuukawo ne babiŋŋamba kati we babiŋŋamba of course mama wange yantuuza bulungi nanyonnyola abcd
awo tujja okutuuka. Kati munnange kati nali nina saaluuni eno waka nga nakagibu nga nasooka nga nsevinga sente zange nengulayo ebyuma mpola. Kati munnange nga nkolaki mba ndi ku saaluuni jjukira amaze okwankuzinga nti no nekobanye ne mama wange yajjemu olubuto kati nga wemuba mwanyize waka jjukira bwembeera mu relationship wemufunamu obutakkaanya engeri gye mbadde nga mwogera ina sweet way enjogera ekyukamu omwami oli nga bwewabaawo obutakkaanya abeera so rude like nga ne bwomukubira essimu engeri gyayogera naawe like aba alagate naye nze nga olwoluza nno nga mbindya ngera weyejjako waya amutunuulira ate nze ekyokulwanyisa kyange nga nkutunuulira nojja neweekalakasa neyogera luki nenkutunuulira bwe ndaba mpitiriddeko nga nfuluma wabweru bwonnumbayo nga nzira mu nnyumba kugamba like nze bakiyita batya nkubisa bukodyo balina bwe bakyogerawo nkubisa mpisa asina budde bwereega kuba nze nakula simanyi bintu byakuyomba sibimanyi nze sirwanangako bukyambaawo. Ku mutala guno twasalawo nti ensonga za furniture tuzikwase Aisha Najjemba Furniture Mart ebbanda opposite ekipande ekya Nabisunsa Girls. Mukwano bwe twogera ku furniture yogera ku ntebe dining yogera ku wardrobe zino zi sideboard mukwano kyonna ekyekuusa ku furniture minus cases z'abafu ojja kubanga obisangawo. Aisha Najjemba Furniture Mart gambye nti bw'otuuka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls n'otuna side endala etali ya kipande ojja kulaba kalina eriko supermarket ey'entebe. Yingira weeroboze sasula twala ekintu kyo oba tolina ssente zaawamu sasula ku kibanja mpola okutuusa ekintu ekyo ng'okimazeewo. Cuts of Aisha Najjemba Furniture Mart ku screen ennamba alineemu mwogerezeganye okumanya ebisingawo. Nga munnange agenda ku mulimu yekyanze nnyo yakedde ku twasuze tuyomba ngamba ansazeko omugambo ogutokomoka kati munnange nga kinnumiriza kati nange agenda ku mulimu nange nga ngenda ku mulimu gwange kati mba ndi eyo sister wange najja ndabeko ku mulimu gwange nalina saloon kati bino ebintu bya paka oba bali babiyita kika oba paka last byalinga bya Airtel. Asitange bwe yajja nga mugampaako ku simiyo nkubireko ku weewange. Abaana abatabani basalaawo olemwa. Kati bwe mukubira essimu jjukira nze nsuubira nziremu gwe kiki okugamba kitole ki omanyi engeri gye twakulira mu mbeera yetu nga tubeeramu eyo like story kikyongamba ki kyenali nsuubira nga gyensuubira nga like nga wokwata essimu nga mwayombyemu n'omuntu like n'omugaa kati gwongamba ki like you know nga si bino nti oba haloin bulungi kyenali nsuubira kubanga bwe yali waatyo kati nga njagala mukubireko mugambe munnange naawe lwaki onyiiga si bwe kyabadde kati bwe nakuba essimu I was expecting the way I expected him to answer the call bannanga ate yali different nga kiraga yayina essimu gy'alinda already kati jjukira saakubisa simu yange nakubisa simu ya sister wange kati nendoza bwe ya papa okwata teyagira teyamanya kati bwe nakuba okwandibadde ng'okugamba halo bannange nanziramu nasutwe yes mukwano how are you yennanga ataddemu neggono baninga awoomerera batya mutima neŋŋamba omanyize I observe too much like mba njagala nnyo mmanyi kino lwaki kiri bwe kiti bannange mukwano bwedda ninze essimu yo kati nange nenflowinga nekikugamba yalinga omanyi nga obeerawo ng'obadde olina essimu gy'olinda bannange buli ludda wa ovuddeyo mu ddwaliro kati nange nenflowinga naye saakyusa ku ddoboozi lyange nayogeranga bwe njogera but okumanya oba yali oba yali ali kisimanyi
teyasobola ku recognizing my voice. Ngamba ovuddeyo mu ddwaliro konze nvuddeyo azadde mwana ki konze muwala bannange kuli ka bebi eyo kolo gye twayogererako ano Mr. Mo omusajja yali asuubira omukyala kati nga n'okunnekyangirako bino byonna yayinayo akamere kaasuuzizza kayagala okulya omanyi yenyigira gwabanga muzeegwe nga buli kyova olaba nze omusajja owange namukwatiranga mu bwenzi saamukwatanga red handed oba saamukwatako red handed but nga mukwatira mu bwenzi era nga gwe musango gumumanyi obuliwo naye nge like osobola kitegeera nga ye waaba nga akwanyeyo ebbali mukwano ne wajja obuzinasanga like ekikopo obanga omaze okinyweramu ng'ojesityo kyatudde nga kimuyombya naye nga bw'aba talina ki abeera so fine abeera okay nase baŋŋamba kati nze kennyininyini ne mmwesooka olwo nange nekyusa akatambi ne mugamba bannaye bebi kati njagala kukulaba naŋŋamba naye nga ndi ku mulimu shift yange tennaba kuggwako ate nekyali wange tannajja gwe nandigambye andikakole ki ansigalireko wano nga sebo nga mugamba ye naawe era nga netofaayo ngenda kuddamu kubira kanji ye tofa sobola kulemererwa ne mugamba naye nonza muneesaagala kuntwala mu loogi olwo nfulowinga naye olwo ntegedde nti alina gwakola ki yaŋŋamba nange era sigenda mu loogi naye nze ne mukwano gwange kati wasaawo kugambyeko Mr. Mo waliwo nga wobeera wali obaddeko mu relationship n'omuntu n'omugala naye gundi mukwano gwoyo simwagala bannange ng'oli mukwano gwe Eva olwo nga ndine namugamba naye oyo omusajja oyo ajja kutukyankalanya banaye nga simumwagalize era nga naye akimanyi kati ssebo nga ŋŋamba nze nina mukwano gwange kati ffenna tuli bafumbo bakazi baffe kasa batukyankalanyamu twafuna ennyumba yaffe bakazi baffe kasa batukyankalanya ffe nga tugenda twetulireyo nga tukiringa ne mubuuza mukazi wotamanyiiyo Mr. Mo twayogera n'omusajja 30 minutes as in 30 wallahi nga tanarecognizinga ddoboozi lyange nambuulira mukwano gwe nambuulira omuzigo gwabwe gye guli ssebo nangerera n'akagero abasajja olemwa munnange nga mugamba naye okakasa mukazi wotamanyi tasobola kumanyayo naawe nze oli mukazi wange olinoolooza atambula tatambula tasobola nakumanyayo nemugamba naye kati mu mboozi gye twali tunyumye namusika nnyo eriyo nga njagala kumanya asobola okumpisaamu amaaso mu maaso g'abakazi nemubuuza nemugamba naye mukazi wo nga mukazi mulungi nnyo bannange kati nze onjagaza ki bannange ssebo omukulu naŋŋamba otera okusoma ku mawulire you read newspapers konze kati nze waliwo omanyi ntera okusomako amawulire mu New Vision kati waliwo buno oba yali agamba buno simanya ayina simanya biki waliwo buli katuni obubeera mu mawulire busimanya waliwo akagero bukati emmese yali ndwadde nnyo waliwo famire y'emmese simanya neya kapa bukati kapa nga ndwadde nnyo kati nga kapa tata like nga wogamba nti father of the house was very sick naye nga kiyinza okumuwonya butalya mmese kati since kapa yatondebwa kulya mmese kati mmese neyitawo ono mukulu nayekanga nga ayagala gibuukira ne bamugamba bagambye munaye bw'onoolya emmese tojja kuwona olwo nambuulira lugero kaakati era bwe yalaba omukulu bwe yalaba nga tewali waaliwo era akamese lwayitawa nakakwata n'akalya naawe nga mukyategeeza ng'agezaako okuŋŋamba nti ne bw'oba n'omukazi omulungi atya bo nga bba abasajja baba balina okwenda kyeyali ategeeza kati kituufu nentegeera kuba nali mmanyi gy'atambulira
nga mmanyi buli kimu nti nijaba akiringiridde kati nenjagala kumanya muwala akyonaani nemuga ne maama gwe ne mukazi wo maama mwesalako amannya nange njagala osalekoko ku lyange olwo njagala kumanya noonya linnya lya muntu oyo nangamba naawe erinnya lyo bwe ndisalako liba lifuuse ly'abasajja nenyuma liramu nemuga nayegezaako katulabe no erinnya lyo nalyogera bane bwe yalyogera naye nga nze gwolaba ndi ku ssimu ye ninya mpulira omusayi gutambula okuva mu bugere paka eno ku mutowe gukkirirawo nga mpulira obusungu naye nga mpulira njagala kumalayo nga njagala ngambe buli kimu namala okuŋŋamba erinnya ly'omuwala bulungi nnyo kati bwe yaŋŋamba erinnya ly'omuwala bannange ngaakawala kwasekaaga oli obaddeko n'omuntu natalina kye yakola naye ng'atomwagala kwegamba oli yalinga ali ankuzibwa obubi nange kirabika abasajja abamu baalwala bwenzi nga ebirwadde bibaluma munnange naye bwe yaŋŋamba erinnya nensooka nensiriikirira naŋŋamba okay kati lindako kati agenda owulira nsirise nayita halo nemugamba nemuyita erinnya lye kuba tweyitanga mannya gaffe nemuyita s nze b nagamba najjako essimu kati we yagijjaako nensooka nensigala nali nava mu bulungi musalu naye ngenda nenyimirira ku kkoona we nali neesigamye ku kkoona weti waliwo akakoona we kati nga kwe neesigamye we njogerera buli kimu naye nawulira nga amagulu gammenyese nensooka nensitama wansi nkyasitamye naddamu naakuba naŋŋamba omanyi bbi ekituufu kiri nti sigenda kwekaza am sorry kati omukulu oyo omanye nze simanyi nakumanya oba abasajja kiki nze mu bulamu bwange bwe mbeera mu relationship abantu baba balaga bantya ng'oli olabya ddala bwabeera ng'era n'omuntu ayinza ogamba oyo atya mukazi we bikitazo naye ng'ate nosensi gwakola muyitirivu nze ng'olaba nze nga bwe tufunye nze nga siyomba omanyi gye buva gye bwenkana kuno lw'olibeera nga waliwo ekyapeninze n'oyomba n'omuntu n'okola buli kimu naye ng'akutunuulidde bw'ati nga ne bwanvuma ekinsoomooza bati simuddamu ngamba nga bwe mpulira kinsuuziddeko nga nkibuka mutunuulira nga nzira ku byange kati nga lwe tuba tufunyeemu obutakkanya tasobola nakukola ne bwaba ku mulimu avaayo kugamba abanga ataliiye nga ndamankubira ngamba manyi bi amusori sigenda kwekaza munsobi nsonyiwa namugamba kale no tewali bizibu no problem nenzijako essimu tewayita yadde eddakiika kubanga we twali tubeera n'okutuuka we yali akolera nga wobanga olinnyeka boda within 30 minutes oba ontuuseeko nkulayirira nti ne bwe naddayo ku ssimu nakwata buka ssimu ya ssange nenjiwa ne mugamba manyi kanzigalewo tugende waka sibitegeera olwo ne luggwa amaze okwongerera obugero lwambulidde nejjakolera obwenzi bwe ogwo ne guggwa kati nkuddirayo ow'omukyala gwe nasanga awo neiba gwe nafurendinga bambi baali mu mbeera mbi kati mbeeranga n'omukyala n'omuyisa bulungi nnyo kati bambi embeeranga si mungi nga naye mufumbo nga omanya ebyekivubuka nebawakira ku makya agenda kuyiiya olusi ne zibula kati omukyala oyo yalina olubuto ate nga naye omwana we muto kati olwo olwange mweruli oba lwali mweruli kyali lwali mweruli nga simanyi ndowooza obanga namala nendufuna kuba nze nafunanga embuto nga simanyi nze nafunanga embuto kati jjukira omukazi olwasooka omanyi bagamba omukazi wazaala jjukira omala okuzaala that process obreedinga no stoppinga kati waliwo ekika ky'abakazi abamu nga wabeera ayonsa omwana
tagenda mu nsonga ekitegeera kati nze nalindanga ngende mu nsonga ngende ku famire olwasooka lwa mutabani wange we namala okuzaala neninda ngende mu nsonga ndyoke ngende mu famire olubuto lwajja sigenze saagenda mu nsonga olubuto lwakwatayo bukwasi kyovula kyantwalira nebbanga okulimanya kati luno olwokubiri nali ku famire ng'era nze nga nina ne alamusi naye nkubuulira mukwano era nalufuna kati nze nga tasobola kujja mu lubuto kale ninako bad experience gye nafunako eddala nga nkyasoma nalinako best friend wange bambi omuwala yafa nga ajja mu lubuto kati nemba n'entiisa eyo nembeera nayo nze ngera kigambo abortion we are not friends at all nange nafuna lubuto olulala kati omwana omuwala ono yali alina olubuto naye ngaembeera gye balimu si nnungi kati nze nabeeranga ne ssente zange ng'era olusi andekera ssente olusi ne staff olusi olw'okufunga ebintu weebiri nesifumba nze nga nzitereka nga nakakebe kange mwenziteeka kati omukyalo ono azaala jjukira twabeeranga naye tusiiba naye era ng'afuluma ewange ng'oweewange akomyewo era nga ne bw'aba afuluma ne ssapa gy'agenda okuwa omwami we afuluma nayo nze nga mutwalanga like nga ndabanga wa luganda lwange nga naye andaga munnange she's okay era she's appreciating a lot kumbe munnange abantu b'ensi eno gw'oba olowooza nti nno oli muyamba you are doing like you are trying to be good naye nga ye asabaye like gwe by'omuyamba bikugweko ye yaba akuyamba something like that munnange ng'omukyala agenda azaala yali tayina yadde olugoye nze namuwa nze omanye ebiseera ebyo walingawo Caribbean dresses ne Caribbean skirts ebikwatagana n'ebyomu kisenge ku mutala guno twasalawo tubikwase Macy's Quality Beddings abasangibwa e Nansana ku mastowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Lwaki twabibakwasa? Kubanga bakafulu mu kukakasa nti ekisenge kyaffe kibeera malidaadi saana, emifaliso kyekyo, amasuuka, blankets, pillow cases, zi duvet, mattress protector, mosquito nets, doormats, carpets, ironing boards, zinaiti zonna ez'omulembe. Ayensonga lwaki twabibakwasa aba Macy's Quality Beddings babenga batuwa obuweereza obwo. Ku screen fune namba za Macy, mwogerezeganye ne Madamu Macy, nkukakasa nti ajja kukolako, ojja kubeera musanyufu ku nkomero ya byonna, osimye ebifaananyi ku byakuweereza olonzeeko ekikyo, kati bakutte ekintu bakikuderivalingidde wamma n'ogamba nti omukyala kyayogera ddala kiba kigambo kye. Kati nali nakwata Caribbean nga ojjukira zibanga maternity zikwate ne waggulu nezita nga namuwazi maternity kati jjukira nze ndi mukazi ali neat nga n'engoye z'omwana wange zonna ezasigala nakwata kesi namba n'enjimuwa kati nga namugamba jjukira yina omwana muwala nalina ebbaafu ya mutabani wange kyokka nagabanga ebintu byonna ng'ebbaafu eri simanyi lwaki njagala naye namugamba bw'onoozaala omwana omulenzi ngenda kukuwa n'ebbaafu kati munnange ng'agenda azaala byagenda okuzaala ng'azaala omwana we mulenzi nga babakwatirayo mu ddwaliro nga munnange bbawe yankubira n'essimu nga ŋŋamba kati bampitanga linnya lya mutabani wange nga wonogamba mami mo mami sozi munnange mukazi wange aŋambye kubirako biriwa biti mu ddwaliro nomaga kale tofaayo nga munenzirayo kaseefu nga nkamenya a good heart munnange mukwano gwange bamukwatira batya mu ddwaliro Mr. Mo nga sente siri kuzibawola kubanga nali nkimanyi tebasobola kuzimpa. They cannot pay back. They don't has a good heart. Nga nzimuwadde bwe bambi omusajja afukamira wansi nebaza ne muganza bane nga linkwasa ensonyi omusajja omukulu okumfukamira ne muganza tafukamira munnaye ndeka
bambi omusajja naye n'agamba mukama akuddize onansabirawo emikisa nagamba naye simanyi mbadde simanyi kyengenda kukolamu naye weebala onzadde nga munnange omwana ng'akwata ssente nga nzitwala oli mwana sigenda kusobola kujja mu ddwaliro kubanga siwulira bulungi but ngenda kubeerawo wano ewaka kasita she's coming back. Kati lwava mu ddwaliro atutte ssente akomawo bannayensanyukira omwana kati lwazaala azaala olunaku lwalinga abonogamba nti azadde mu weekdays nga lwakuna kati owe wange jjukira yazaala lwakunaane bamukwatira mu ddwaliro naaba ng'akomawo ku Saturday. Kati ate olunaku olw'Essande owe wange teyakolanga kati jjukira nali namupromisi ng'omuwa ebbaafu y'omwana ng'azadde nemugamba omanyi tekijja kulabika bulungi nziggyeyo ekintu nkikuwe mu maaso nga gundi wange waali nga of course tasobola kuŋŋamba nti lwaki wekigabe but like to respect someone tosobola kukola ki nga kati omanyi nja gikuwa enkya tofaayo kati tuba tukyalimu eyo yennyininyini situation nga nfiirwa bwe nfiirwa nga I have to go there nga munnange mugamba omanyi munayensonyiwa naero ne mutabani wange ono baby newborn tannafunamu mukisa bulungi kumuwa ku mukwano afiiriddwa kaŋŋende ate I have to go there cause she's a family friend afiiriddwa si byakugenda nti ngende nziike buziisi oli family friend nga twakula like kale nga mukwano gwaffe gwe twakula wamu afiiriddwa dadi we like ate nga twakulanga family my family and her family so I had to go there nga nina ogenda nsulayo then nziike nkomewo nendikira owe wange nagamba yali twalina omuze nga nteresa ssente nagamba omanyi ssaawa za rent ziyinza otuuka nga tewali ssente kati se ssente zino zikwata tujja zitekayo ku rent nga time etuuse namubikira nagamba omanyi kozesa ezo ssente ze nakuwadde ayinamu akasente kale kawerera ddala emitwalo nga 17 nga ngamba kwesako ezo ssente bambi onyamba mumpeerayo ko like nga ogamba mpaddeyo amabugo naawe oba okozeseeko nja kuzizzaawo sebo nga ngenda ku lumbe nga nsulayo Mr. Mo guess what naye ng'owe wange yaŋŋambye nga bw'atajja kusobola era n'asindika ne condolences like mbabudde babita batya okukitaloowaza like nga ogamba bambi bagambe I'm so sorry about bwe batyo bitegedde okubagiza bwe batyo kati nga ngamba sijja kusobola naye kati kasita gw'ogenze nga munnange embandi eyo kati nasulayo enkeera lukya ziba ziri ssaawa nga 7 nga kubanga twali tugenda kuzika ssaawa 8 but ku ssaawa 7 ng'owe wange yaŋŋambye tajja kusobola kuziika ngazze Mr. Mongo omusajja mukambwe ng'omusajja munyivu ameze n'omusuwa wanene mukyeni era namulaba namwekanga namugamba era gwe what happened wangambye tojja kusobola kujja teyanyega kati we yali ajja ndowooza olw'obusungu bwe yalina obungi yalaba ng'anoonya ekintu distracting nga ajja mukulu najjayo mutabani waffe gye yali kubanga era baali kumpi era tawuni awo ng'ajja naye munnange nga tugenda kuba yali essaawa etuuse ey'okugenda emagombe nga tugenda nga tuziika olwali okuvaayo weebati yankwata ku mukono paka mu mmotoka yajja n'emmotoka ya mukwano gwe nga naye emmotoka eyo erina weeno tutuusa wakati mu tawuni then tumale tulinye kaboda katuze ewaka mangu mukwano saasiibula nabafiirwa era lwava emagombe nze nakwata bugatto n'akasawo bannange omusajja twatambula nga tanyega naye ng'obusungu obumuliko nga simulabangako in that way mbuuza wadde ki nga tanyega
nga tutuuka ewaka. Bwe twatuuka ewaka ng'omukulu nga mubuuza naye kiki, omusajja olwatuuka ewaka nga ŋŋamba mpaako nze wange ng'otunula bw'oti. Anze muneesooka kumbulire what's wrong, ki ekikutabudde kiki? Nga ŋŋamba oyagala kukimanya, kunze njagala kukimanya. Bakwano nebala ebintu byajjukira lugandaye Katonda oli w'amaanyi. Omuntu yali akubuuzizzaako ng'akubuuza kiringa bwe naakubuuza nga njogera naawe Mr. Mo, nenzija ne nkubuuza sozi yange nga yegwe sozi yegwe Mr. Mo, naye nga bwe nkubuuza who is Mr. Mo, naye nga I am asking you oba okitegedde nga me and you we are together there tutudde, nze ne nkubuuza nga nze nkubuuza nga wona obuuza omuntu gundi yaani, naye nga mbuuza linnya lye lyennyini. Nera naseka ne mugamba gw'obadde ki? Nangamba siri mu kusaga, mbuulira kati naawe zaalinga ssaawa 11 we twakomye ng'olututuuse 11 awo ziyingira 12 nga munnange nga mugamba yegwe Mr. Mo omwami wange omulungi, kiki obadde kibi by'ombuuza nga nisinise n'amannyo mmanyi bintu byakusaaga nga ŋŋamba I'm going to ask in English. Omanyi ffe twayogeranga nga n'ensolo ebisinga tuba tuyomba oluzungu luba lungi. I'm going to ask you this for the last time. Who is Mr. Mo? Ne mugamba Mo yegwe munnange Mr. Mo omwami wange omulungi. Omwana omusajja yanviira mu luyi wapapa bannange omusajja yankuba. Omanyi ng'omuntu wanakuba nga bwakubuuza erinnya lye ng'ate naye bw'omugamba, naye nga amazima ga Katonda mu ggulu siina yadde ow'omukwano nti oba yaliko friend wange nga walinnya lye, nga naye waffe mu famire tetulinayo omuntu ng'alina erinnya lye, naye nga gyakoma kati nga yagala oba mugambe kyesimanyi. Ng'omusajja wambuuza naye nga mbuuza linnya lye, bannange omusajja yankuba mu maaso g'omwana wange nga maama nakyo kikaba kitaata nga nange nkaba naye mbutuufu omusajja yankuba. Jjukira buddaawo olw'eggulo bannaye babonabona ne bavaayo, bannange ne bakuba oluggi, munnange eva ku mukazi, munnange eva ku mukazi. Omusajja yankuba. Kati luvannyuma nnyo bambi yankuba niyo omuntu yali akubye nga gy'okoma omugambe akubuuza erinnya lye nga naawe wawukanya mugamba nti munnange yeggwe gwe mmanyiyo gwe nga gy'ekoma kimugamba n'obusungu gye bwongera okunyumya. Omusajja yambombola Mukama n'ansaasira ne mwesimattukako n'enzigulawo. Kati bwe nakwata bwenti nakwata jjiini kuba nali nsigazaamu kwe ssente. Nali ngenze kuziika nga nyambadde sharia kungulu nga munda nyambadde muzi ne skinned jeans. Bwe nali nakatuuka n'esooka ne nzigyamu skinned jeans eyo jean ne ngigyamu naye nga yalimu ssente. Kati ate simu ngeri mu nsawo wali. Kati bwe neesimattuka okuggulawo ye yakwata nsawo yange ng'amanyi mwe muli ssente n'essimu, kumbe mwalimu ssimu ssente zaalimu. Mune nga neesimattuka ku musajja n'anfuttuka musinde. Nga nze twalina kala yamukise mu nnyumba yaffe baali bapeintinze mu blue sky blue. Nga nkubira nzize shariya yonna ng'efuuse eya black ng'efuuse God ng'efuuse ya kala. Naye nga mwesimattuka twali tubeera eyo sayidi sijja kwogera kuba wennaayogerayo bali n'ababikya gye twali tubeera gwe kyoba omanya distance yali yeewala ate ewaffe gye tubeera ndowooza omanyiye gye tubeere ngeri ewali oyo omukyala yaani Masegadgetsi
oyalanga mbu ate wardrobe y'omu kisenge oba wardrobe yandibadde mu ddiiro ebisamo kanseka ate nkunyumize kano nga sinaba kweyongerayo bannange most of time mbeera kuno nga mpuliriza stories omanyize nziwulirira ku TV kati engeri gye mbeera mu nnyumba obwomu jjukira TV ebekufeesinzeemu gwayogera obanga ali mu kunyumiza nze ng'ate olabye ddala focus ogitalimusa kati waliwo obulanga obwokuba naye obulanga obwowunsesa waliwo alanga kati simanya feesi y'abafumu gireke kati ako ko neebuuza abafumu bakoze mutya kati waliwo n'omulala alanga ebisimanya ebitanda mase oba mase beddings bikyebi ate n'agamba mbu ate wardrobe y'omu kisenge kati buli lwokakuba kakalanga wardrobe y'omu kisenge ate yandibadde mu ddiiro wardrobe nange nga nkolaki nga nziruka nalinnya na booda kiringa wonoolinnya booda obanga eze distance ki obanga ova Kibuye ng'ogenda eweeno ewagwa enseenene ng'olinga wonoolinnya booda okuva mu tawuni obanga onootera okutuuka e Masaka nga ndaba bwenna agamba mbu ate ninye kabooda mbu ate ngende mu paaka mbu ate ninye taxi zintwala ewaffe nga ndaba nyinza ogwa mu mmotoka era nafuna wa booda awo ne mugamba ontwalira mmeka eno naŋŋamba gy'ogala okugenda budde buno ne mugamba otwalira ssente mmeka nannamula emitwalo gyali ena naŋŋamba ompaayo ena namugambirawo simbula tugende nga ndi mu bigere jjukira nze nakwata kajiini era wano bwe nali nzipanika neefunawo nnyimira nenteekamu kajiini kange nengatto saazikwata ntuuka ewaffe nga ndi mu bigere naye nga ŋŋenda nfa obusungu mu butuufu nga njagala kumanya ani yamugambye nti nze nina omusajja gwe bayita ye yennyini nangeesa eno kati muneebwe ndowooza bwe yamala okunkuba ne muddukako nendowooza neetukesa oli omusajja owange nze mune obufumbo bwange obwo ng'oggyeko ekyobwenzi yesa abasajja bonna benda however much wange yali extra naye omusajja wange yabanga ng'ayina ejjinni erijja ne limwambala n'amala okutulugunya n'amala okukuba bulungi nnyo ne limala ne limwamuka ndowooza ate ne yeebuuza tobambadde nkola ki out of blue gweteeberezamu oli wanakukuba ng'akubuuza linnya lye yennyini ono omusajja wange ng'ayinza okuva mu bbanga n'akugamba munnange tubadde tutambula awo nendaba oli neiba ng'akutunulidde oyo omusajja akwana nomuganda naawe nvaako nga nkwana kikugamba neiba taabuuze ku neiba munne awo ng'akukkako n'akukuba ng'ayagala okukkiriza kyotakoze omugambe ye ekituufu omusajja nkwana kati gukkiriza ota kyotakoze kiringa ng'oli bwanaakugamba nti gwekkiriza bukkiriza nti eno essimu gw'ogibbye bannange osobola okugamba nti essimu ngibbye nga togitutte nga naye ye kyayagala okuwulira ate nga nange sisobola kukkiriza kintu kye sitamanyi omusajja wange bannaye yatandika okuntulugunya in that way kati munaye ŋŋenda kati ate jjukira essimu yange nali ngirese olwo talina wagenda kunfunira aswala ate ng'oli omusajja owange ng'ayinza okukuba bulu nnyo n'ogenda nga wenna olungudde ne bamubuuza omukazi wakubye wakino aganza sinnamukubako bannange oli nga yasoma kigambo kwegaana nze sinnamukubako naye nga wenna olungudde nga like n'omuntu nga n'omwana obutasobola okukulaba n'amanya nti kati oba ono abadde kyo bagudde ku akisi naye nga gamba nga batannakuunako nga yeewakana ate nga munnaye abantu bamukkiririzaamu ng'asirika bwaka yeesirisa nga ggwe atamusuza ggwe tomumanyi omwana w'omusajja oli gye yali yakoma okulungi niye musajja mulungi muwanvu akomeeyo manyinze obuwanvu abasajja abawanvu kwesiba naye maama
munnange ng'olwate olwo ayina mwannyina gwasinga okutawaanya ennyo mu nsonga ze nange kubanga akimanyi yekka gwe nnyinza okuwuliriza oba gwe nnyinza okwogera naye wabawo ekiba kituuseewo omukazi wattu ng'apipira yate si ye yajja wabula nze namugamba ekintu kimu njagala mbuulire nga nenjogera erinnya lye gundi ye yaani ani yamugambye baavudde ku ki ebyo bintu bisatu kasita abiŋŋamba nga nkomawo wakasina ishu era nga musonyiwa guess what nga neighbor ono eyakazaala nakawere omubisi akyatonya nga bwe navuddewo bwe nti advantage kumbe wano byetwabanga tutuula ne twogera jjukira nze ndi muntu ali free simanyi bintu byakukutambwa ate obeerawo n'omuntu ate okukute n'essimu mba ate simanya password mbeera free nnyo simanyi bintu byawe kyova olaba nangange omusanganga abantu nga batudde awo nga tebakyayagala kigambo omukwano sometimes mutulekanga because we love too much nate netubeera betrayed too much ng'omukazi oli nakawere omubisi bwe navuddewo bwe nti bwe yategedde siriiwo ng'akwata nnamba ya ssimu ng'alina ne kana akasimu akatini kanookiya kana akatini kwe yakubira essimu nga yakwata essimu yange najjamu ennamba y'omukulu kati jjukira ffe nga womanyi laavu y'ekivubuka nga bw'agenda ku mulimu nga mukubira otuuse ntya ntuuse kati jjukira amannya gaffe nga tetugeeyita kugamalayo nga gwe mufo kya Moses weyita Mr. Mo kati nga weyita Mr. Mo kati nga naye yeyita bw'atyo erinnya lye nga bwe ndimuyita afu naye erya nga aliyita afu nga kizibu nnyo okuwulira nga tulimazeeyo kati ebiseera ebisinga nga twafunangamu obutakkaanya oba nga munyiiziza oba nga nyiiziza nga wonjatula erinnya lye lyonna ngaba wabula gwe Moses tomanyiira nkwesonyiye nkutunuulidde okyandikondeka kati ate nga ye tawulirangako ononeiba nga tawulirangako linnya lyange nga balimazeeyo ate nga n'erinnya lyange ye siri yali ampita linnya lya mwana wange nga wonoogamba nti no nga wonoogamba Mami Davis something like that nga nange muyita linnya lya mwana we nti mami bungi kati jjukira bwe muba munyumya emboozi naddala kubanga twabeeranga nnyo n'omukazi oyo bwe tusiiba wamu jjukira muba munyumya conversations nyingi kitegeera nga nnyumiza ebintu bingi tunyumya ng'abakazi nga mu kunyumya okwo waliwo nga wonoobeera ng'onyumya emboozi n'ogamba ati jjukira tukuyita Mr. Mo ng'onoga wabula nze Moses simanyiirwa in the conversation oli naayogera erinnya lye oba mukitegedde nga onooba ng'onyumya n'omuntu yes nga muyita ng'olina omuyita maama gundi taata gundi kati omuba nga muli mu conversation munyumya like obanga oba ayagala kusweyalinga nagamba nze ndayira nze gundi nze nakirijja nze kyokka mubadde muyitanga naaki ngamba nze omukazi yankubidde essimu naŋŋamba ye gundi naye nze eddoboozi naliwulidde nga lye yagundi ate nga lyagundi naŋŋamba nti no nemugamba mwavudde ku ki nti nze bwe nakomyewo mbu bwe navaawo ne ŋŋenda ono bwe yakomawo ewaka ng'angona bwe abaza bulungi ng'ali waka ng'amukubira essimu ng'amugamba kale olina omukazi omulungi naye munange mukazi wo wabula nze simanyi bakazi kye baagala omukazi omuwalu kimu kati ye alaba bino byakungulu kubanga nze Mr. Mo nze nina moto I just show you what I want you to see nze like oba nina trust issues nina bye sitasobola kuba kwogera however much we are close
Munange mwe naye era alina omusajja bamuyitaani gundi era buli lwovaawo amukubirako era lino lyembamu ekyanzeemukko n'agamba wabula mbu akuwamuko sipeesa akuviira aba alimba aba agenzewo oyo bbaawe kati nga noono definitely alina omubirivinga kubanga akimanyi nina kubanga namugamba tusiiba ffenna ndowooza agamba olugambo lw'abakazi kyokka nga nze nina ebyama by'omukyalo oyo ebyama ebikulu munnange bannange bwe nawulira ekyo Mr. Mo naye mbala bwambazingoye nga nzira wange waka natuuka lukiro kati nga nnyingira nga neebaka ati bukya ku makya omukyala yakeera ku makya kwepepeta nakawero omubisi oyo nga n'amabeere gatonnya ng'alina mu mateneti yonna y'abantu nga n'olugoye lwalimu kunkole nga nange eyo naye ebbeere lizinge liti lino litonnya kati yakeera ku makya neyekubako kagundi bali mu mbeera mbi nga talina sente yadde esiba enviiri neyisirako akatambaala yekubye ka pawuda awo kati omulyango ogwe gwali gutunuludde nga n'akeera okwetega ati kati bwe yawulira ggulawo ndoza yalowooza omwami wange yaggulawo yeetege bulungi agenda okulaba nga nze nziguddewo wabula yeemulula n'ayingira bwe yali yeemulula nemugamba munnange njagala kwogerako naawe neyeemulula n'ayingira omukazi yamala ennaku 3 mu nnyumba nga tafuluma naku 3 taagala kukulabako njagala kukozesa ebigambo bitono tugende mu kitundu ekyokuna wansi w'enjuba ng'oyagala wejjuse teeka essuubi lyo oba obwesige bwe mu mwana w'omuntu wansi w'enjuba njagala oteeketeeka omutima gwo nti abantu bennyini abasinga okukulumya abayinza okukulumya sitaani baayagala okukozesa beebo beweesiga beebo bokkiriza nti tebasobola kukuvaamu kati olwo nzijjayo ekigambo sin sin there is no better way omulabe waffe omukulu gy'ayinza okusanyukira ng'atuhaatinga oba ng'atulumya esinga okunyiga amapeesa g'amanyi nti awo aba atutuuse awanoga kyakuluma nnyo kubanga watunuulira omuntu gw'otaddemu obwesige gw'oyiriddewo omubiri nga tokkiriza nti ayinza okukola bw'atyo ensi bwe ŋŋamba kye bayita ekibi ensi mbi nnyo nti eriyo omuntu gw'oyiirawo omubiri ng'akusikambula bw'aba takusise kuyitako waakiri mufaanagane ekyomutawaana emikwano gy'abaana ab'obuwala oba emikwano gy'abantu abamu batuuka ekiseera nga oba begerako ne bagamba kirabeka mu kubaga begerako oseera tebamatira ne baagala bajje ku soosi kyovula mu bino mwewala okunyumya ku basajja bammwe nga mubawaana oba wakiri omusajja wo musaabe kasa ojja kugenda onyumiza abasajja bo mikwano gyo kubanga simanyi omusajja wo akugulira engoye akutwala mu saaluuni akukola enjala akuwa $50 ng'ogenda ewamwe ku krisimansi n'alyoka akola shopping ogenderako pick-up munnange emikwano gyo bajja kwagala kubeerako kabayiti ke bafuna ku muntu oyo ekyo bakiyita kibi olwo kikula kikola amatabi kiba n'abambassadors branches ziringa branches buli kanyomero tojja kukinoonyeza wala kiruma omwana w'omuntu wansi w'enjuba nga bw'obuuza n'ogamba nti ddala omuntu ono yali ayagala ki oyo ye mwana w'omuntu kasita ayingiramu kye bayita ekibi mu bino kitegeeza kugenda mpola wabula nsaba onzikirize ndowoozezza nga mpya story eno neŋŋamba obamba weeyange nsimbule eggaali nsimbule
kkiriza tusisinkane mu kitundu ekyokuna naye nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri ggwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.